Ampuliriza nkulamusizza n'enkwaniriza mu kitundu kyaffe eky'olwaleero nga tugenda mu ssuula Omulogokoyi mu kitabo kyaffe Abantu Balamu Koyi. Omundi oguwedde tubadde tufundikira essuula atannafa era nga mu byo tolabiddemu ebintu bingi manyi mubijjukira. Abaana bano kuyite kuvuma mwe bajeregedde omukazi ow'ebbango nga bamujerega okuba n'enjovu naye byabatuuseeko ndowooza mubijjukira. Byonna byonna byasangiddwa mu ssuula eyo atannafa era nga kizibwe wa munnaffe ye yamuyamba ng'amutwalako mu baganga ne bamusawula era essuula eyo twagifundikiridde nga munnaffe ono atutegeezezza nti kizibwe we amwebaza nnyo olw'okumuyamba n'asigaza obulamu kosa n'okumuweerera n'afuna otugezi otwamuyamba okufuna ebyobugagga bye yafuna bye ndowooza bye tulirabira mu maaso. Kati mbasaba munzikirize nemwe kwonoona budde nve wano wennyini mbatwale mu kitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno Omulogokoyi. Mba ngondedde mu kibanja kye nagula obutitimbe bw'ensimbi, abantu b'okwo baatandika okuntunuulira nga kabaka bwe banjogerera amakuumuule, oluusi amafuukuule, oluusi n'okuntya ng'omumbo wa ssebatta nga tebannyega wabula okulabira mu bikolwa byabwe ebirimu kakiki. Kye nakola kyakusigalawo kuzirinda era nga ntuzza maaso. Mu kiwummulo namalamu emyezi mwe bampeera akasiimo kakavangata kakamoome ddala kavu akannyamba okutuukiriza omulimu ogwansuzanga nga guntakuza ejjoba. Kino nakikyonkyona nfunyeyo basajja bange 3 bannyambeko okunnimirako mu nsuku n'okumumbira ku mataffaali. Ebyokulya n'ebyennywa saabibajuzanga, baasindisanga bigere. Oluusi twateranga okusaaga n'okugereesa naye omu ku bo nga ntiitiira olw'okuba mukama we. Kino nakiraba nkitiza nabo. Lumu tuba tusimba amataffaali n'okupanga ago amakalu, omu n'atandiikiriza mpola mpola mu ngeri y'okubalaata nti, "Mukulu, bwe batyo bwe bampitanga. Abantu ba kuno bakutya ng'omugenge, buli w'oyita bakuyoola ebigere, w'olinnye n'okwebalamawo bakuyita nalyakalulwe n'antaliirwa mu nnyama. Tomanyiddwa gy'ova, kyakubiri tomanyi baakamukujje. Naffe nno baasookako kututiisa wabula olw'obwavu okutusenkenya entakera ate nga tetulina na mirimu, ffe kwe kwevaamu tukukolere. Naye bambi musajja wattu ndaba tolina mbojjanyi, oli munyumya, toli waggume, totondowala, tolina mulyaza amaanyi nga Suuna kye yakola abaziba. Ko munne by'oyogedde bituufu nnyo. Eyo ssebo gye tumirira entwere bakwekokkola n'okukujwetekako nti wandiba olimu akannakayimayi mu bende oba akakigaanira emutundwe. Ko nze nti bwe batuuka tuve mu by'olubalaato, kiki ddala kye basimbako amannya? Nti ndi mulogo, mutemu ng'eyakola ekyajabu ku bagalagala ba Mwanga basammula ekkere, oba muva bukunja? Ko omulala nti, "Mukulu, katusale eggoye. Ekibaluma kugula bwaguuga bwa kibanja kino omuli nnamutaayika w'ekibira ekiyaayaanirwa abangi. Eyakikuguza yagaana okukibaguza nti taguza baazinkuunya, aguza bagagga be balina entobo. Kimanye muno mwe muli n'oluzzi ekyalo kyonna mwe kigobera amazzi. Eyo nno munnange y'emu ku nsonga. Ko binywera n'ekirala kuno tekwagalwa muntu anyirira kubasinga. Kasita bakumanya ng'obujjo obuuma obuweza bakuwerera, bakufutyanka, bakukonkomaza n'okukusuulira ebiyirisi. Oluusi bakusindikira nnamuzisa wa Nnaganga. Mukulu era teweeyibaala, ebigambo bya kuno bw'otaabigumire ojja kunyaaluka. Olowooza
ono munno kiki ekyamutunzizzaawo. Omanyi mmwe ab'e Kampala mwatusobera. Bwe muba musonjola obuguzi temusooka kwebuuza ku bataka. Musasula busasuzi nga mubabuusa amaaso. Nalaba bifuuse gwa Ssuuna nga mbaddamu nti kale. Mbiwulidde bakale. Mubaleke balejje. Ebigambo tebimenya ggumba. Twaddamu okugikwazza ekinnawadda nga bwe mbirowoozaako anti omwogezi alaba era ebigambo maluma. Egikooya buli omu olwaggwa nga tusiibuligana. Mba nzirawo ensula obudde bwe butandikiriza okuzimeera, akasajja akaali mu katemambidde nga kaboyaana keetagazatagaza katamidde bwe kazunga katagatta. Olwandaba ne kansongamu olunwe nga bwe kanvuma nti, gwe musenzi mujja olumanyi olwabwakedde mpulira otiibwa tuwulira oli binojjo omubbi gwe wali okola mbu naye baakugobayo lwa muze ogwo. Olina muwuulu omukwazi w'abakaabano mbu olina musiguzi ojja kutumalira bakazi baffe. Ate nno soogeza lyenge omutamivu tabaagambwa. Tulina kumanya endya n'ensula yabitugamba era yakuseketerera mbu oyagala kugonnomola kuno liikalina naye awera b'otajja kugisulamu mbu oyogya mu kisota gw'otalye. Nakunira saamuwa kamwa kuba munnange ekyandintutte kuwa eŋŋonge muganga. Okulagulwa ng'ate ono yali ampadde bya bwereere kyandibadde ki? Natambula lukwakwayo kasiribaggo bwe ncaccaliza natuukira ku ndiri. Kyakwogera yambula. Nyumirwa oluleereetu naye mu budde buno saagikwatako olwagalowoozo okuntema. Amagulu ganfamba, kakenge nansimba amaala. Nannyogoga kaabula katono awaalemekkera okubuuka entunnunsi obutanzita. Bwe nagattagatta eby'abasajja bange n'ebyanjwengeru joojo wampaawo waddanga ono wamma ggwe olunyoomo n'enduzayiiri embaale mube endiga. Mu lukunkumuli lwagalowoozo otulo we twansalira ku muguwa ne tunziba okudda engulu ng'obunyonyi buteetera. Nalaba biri bityo kwe kusenza omu ku bakozi bange ampenga ku buboozi n'ebyo by'aba aswamye ku mwenge. Oba oliawo ayinza okunzaala ogwokubiri singa abampembe bano abateba abo baligezaako okungoba bantugumbulire mu guyumba gwange alintaasa nandokola. Natandika okutya naddala buli lwe nabanga ntambuddeko obwannamunigina. Omanyi abantu balamu nkwenge. Ekiwummulo kiba kisendeekerezebwa kiggwekerera n'enfuna ekyammalako ennyama ku magumba. Twazinduka mu malyenga musu omusana obutatubengeya. Ekiseera kino kyali kyakyanda nga ku ttaka ne ku nsozi toyinza kulabako muddo gwa kiragala. Nakibengeya azeetooziiza aziteekera buli wantu mpiira na biyonga. Biteta, bitinta, bibungeeta, biboyaana, biwuunyeera, biwuuzuuma, bireggusibwa mu bbanga. Tugenda okutuuka ku mpanju we twakomye eggulo limu nga tusangawo obukko byawongo byokoola byetere biyirisi nga bisibiddwa mu kirenge ky'olubugo kiwundiddwa obutiiti n'ensimbi ensiru n'amatembe. Kyandabikira kyali kisaliddwa nga kisaddaakiddwako ensanke, anange ensanke gwe musaayi, era nga kigalamiziddwako n'akawanga ka Nnakabugo n'ak'ekibe, enkoko enfu. Olwabikubako ekimunye omubiri gwammererawo olutiko. Katono ntondoke lugaba mukulu omunaku waabwe yannyamba nandirembye olw'ekajjaga. Mu kaseera kano kyakwogera yambula. Munnange namuwagaabuwa ebyokulima tubinnyuke bubimbi. Bino tebitembeke. Nsooke mmale okufuna omugezigezi y'anaabisobola okubikokoolawo, okubikukumbawo. Omukuumi wange yawala buwaziruga nga bw'abalaata nti
mpe ensimbi zange mbikuulewo mbinyugunye eri mu luwonko. Nze no nange siri mutene, siwena nava bunyala nga nsiibudde. Gwe zisuulewo kyetinde. Nali sinnamuddamu nga yabikukumbye dda, abiyiye mu nkoomi mwe twokya oba mwe tuvumbika emibwasi n'emizinyambwa. Egituvumula oluyala nga tukunsagoonya. Bane kunsagoonya kwe kulima. Kwe kulima. Mu mazima, kalannamye w'enkoko yatandika okupaapaala n'okukokkolya. Ekyaddirira kawanga ka kibe kuŋŋaŋala. Bwe bitembatemba bibuusebuuse nga gaboggolawo ennamugongo. Wano saalinda birala, napirimpya mizibu egya yiriyiri. Nkwenyuke nviire amawano. Tebyaŋŋanya, byansimbako, byammerako, neeyokya olukande. Ngudde neekuludde busota. Bwe nkebuka, ebyembi neesolossa mu lusalammamba olwankokojjolako, okunkalabulako, okunsubulako, okunsusumbulako eddiba ku kabuto akatono. Mu bubalagazi obw'ekitalo, omusaayi gufukumusa okukira eyeerumise. Namala obudakiika nga buubwo nga nfuddeko ekitundu. Ezziga ly'ekisajja bagamba liva wala, ku luno si bwe kyali. Neesigama oluzibaziba, njuzizza essaati, neesibe ku biwundo ebitonnya omusaayi. Bulijjo awaba enkofu tewaba jjinja, naye ku luno bwe nazza amaaso nga ku muddo musooliini, oli tabalagala asuula akabanzi. Mukunyizza. Mutaddewo, muwembeddeko n'essaati. Eddagala lyansiina okukamala, limbalagadde, ne linkuulamu n'olunyira. Lyampisa n'abanga abaagendedde ezira kumwa. Naguma masajja, anti ekimmanje bwe kita, ensuwa nga lujjo. N'akateeyanira kafa mutego. Naluvaamu mmendabenda. Bannange, waliwo wano olugero lwakoseza nti ekimmanje bwe kita, ensuwa nga lujjo. Simanyi oba aliwo amanyi olugero olwo. Alumanyi agende mu comment section aluteekeyo bwe lunaaba lubalemeredde. Lwe nnaakomawo mu kitundu ekirala nja kubeera ndubannyonnyola, naye tugende mu maaso. Agambye, naguma masajja, anti ekimmanje bwe kita, ensuwa nga lujjo. N'akateeyanira kafa omutego. Naluvaamu mmendabenda. Nsotoka, nsojja olimba mmaga, si kulwa ng'ebyetere binzingiriza. Nasalinkiriza, nkiikiriza, mandiriza, bwe nalwevumbikira. Saddayo kubiwulira wadde okubirabako. Wabula ensisi n'okutetemuka okw'ekitalo olwo munnange ng'ebimufaako si kyabijjukira. Ge nasala gaali gaakuddaka nga mpookya, mboyaana n'agawundu. Nassa enkolwa ku sitoovu gye nanyigisa ekiwundu, n'oluvannyuma we nassa omuluutuluutu kasasambulabbwa mu kubalagala. Namala ennaku nga ndaba ekiwundu kireenya, kisajjuka, ekyammaza wansi essabbiiti 3 nga mpookya. Ekintu ekyannyamaaza n'enjoka ne zituuka n'okunsalirira ng'ez'eddumi. Nali ntudde ku katebe keekino, njota akasana, ne mpulira olube n'olwogolo lw'abantu nga lujja lukuba akaayo akaali kakirako akaali ekavumba nga lusemberera w'ensula natenguka. Ne ndowooza nti likyala kimpadde lye likwatiddwa litimpulwa embuukuuli, ebitolima, ebiyiniggi. Mpozzi mukozi wange oli y'abakyamuukirizza bw'agudde akattembo, ali bukunyegere. Bukunya yeesaabye empitambi mu maaso ng'omutabaazi eyeesiize eggerenge, alegesa, aleekaana, ajoboja, ng'eno bw'alumaaluma obuguju n'okwogera ng'asaliddwa akanyata. Ebigambo abugujja bibugujje. Bw'alaba ku nnakabutuzi yenna amutwala kango ku mbwa. Ekyanyiikaaza n'okunsiikuula emmeeme kwe kulaba ng'atimpulwa ng'ekikami gy'obeera tebamulaba nti mulwadde bulwazi. Baamukunguzizza kisakkuluba
okumutuusa ew'omwami w'ekyalo, naye yamukuba okuzimula mbu yeesudde eddalu, kazoole, kabanzi, kalogojjo awona amabanja. Yamuvunaana okumusera, okumuswaza, okumuweebuula n'okumwesittaza mu baana be. Gy'obeera ye munnange tekiri mutuukako oba gwasoose okulaba. Ekikolwa kino kyannyongera okukkuta n'okumatira omulya mmere mu nsi eno. Mazima bangi basiima bagaaya, so nno bulijjo bwe baagunywa musajja wattu agula bita birambirira nga bavujjirira abayita banne. Bw'agudde mu katyabaga, mu katyanzi, babyerabidde. Kino nno tekyalibadde kikulu nnyo, waakiri bandimundeetedde mutwale ewa Yaasiyaasi amuvumule ebyenkisi bye nnali mmanyi. Nagenda ew'omwami ne mmusaba amumpe. Olwamunkwasa nasalawo kyakumulijja ku lufuuzi lwa Ssenkoolo oba ku gwa Kabugu aleme kuntolokako, nsobole okumunaaza muzze ewaabwe ajjanjabe nga bwe mpeerezaayo ku buyambi. Anti kumpi nange nnali nkabaggwa yennyini olw'ebyo ebyatugwako mu nnimiro. Enkeera obulumi nabusiba ku mpagi ne mukkiriza gy'azaalwa gye yajjanjabirwa omwaka mulamba beddu. Natandika okutya lwe najjukira ebya Nanjwenge bye yajoboja. Ebyo nabivaako nga ndaba tebikyannyamba, wabula mpozzi okwerwanako ne mekufa na lulengerenge lw'enkoko olukwatire. Ampuliriza omulungi ennyo nnyini ddala. Essuula eno ekyali mpanvuko, nkusaba onzikirize. Olwaleero ekitundu kyaffe nkifundikirireko wano. Omulundi ogunaddako wennyini we nnaava, wabula amanyi olugero luli olugamba nti ekimmanje bwe kita ensuwa nga lujjo. Amanyi kye lutegeeza? Muyise mu comment section alutubuulire. Bwe lunaaba lugaanye nja kulubannyonnyola nga nkomyewo. Atakuumira mpeera abankuumire, mubeere bulungi. Mweraba.